Good morning. Okay, buterevu ku BBS Telefina yaffe omulungi atulaba kansweti bwakede lunaku lwa Monday wiki etandise lunaku lwali nga omanyi lunaku lwa Monday abantu bakere kubanga batambula bagenda mu kibuga okuyiya kuteekateeka olaba nti abayiiza ekibuya Magala Eddiba weewaawo lunaku olwaleero ndi Nateete nga Saimu bwakugambye bitundu byenjawulo ebikola ekibuga Kampala enguudo zigenda kubanga bagenda maaso nga balongoosa enguudo naddala emyala egiyita mu kibuga wakati mu kibuga mu Kampala n'ebitundu ebiriranye wano wendi mu Nateete wendi abamanyi abatera okuva e Busega ng'odda Nateete genda Kibuye genda Mengo ng'oviiridde side z'e Busega essaawa zino ajja kusanga akaseera akazibu kulwenteekateeka egenda mu maaso wano waliwo omwalo guli mu kukolebwa gwadde abantu badde batera okwanjaala amazzi ebiseera ebimu naddala ng'enkuba etonnye naye wenjogera ensaawa zino enteekateeka egenda mu maaso naye omulimu gwo gukyali gw'amaanyi naddala ng'abadde agenda okukozesa luno oluguudo ng'ova saidi z'e Busega nsobola okukubiriza nti gwava saidi z'e Masaka Road nga oyagala kudda saidi z'e Mengo tewandibadde ate ng'ogenda saidi z'e Busega naye osogenda e Busega noyita eri mu kibumbiro naye osotemera kwali ekyengera bayita ku olukadde ne lukusuula wano e Nateete ku bitaala n'ogenda Mengo n'ogenda ekibuye bagenda ku Entebbe Road olukwanguyizaako weewaawo enteekateeka egenda mu maaso wano oguzimbibwa n'abegere mpola basobola okuba nga bayita waliwo atinda akateereddwawo kababigere naye nga bw'omanyi nti buli muntu ayagala okwanga n'okutuuka gy'alaga mu budde nako ndaba ate kaliye simanyi abantu abakayitako obulamu bwabwe buli butya weewaawo kanfune ate naddala bakozesa luno oluguudo mbeera ki ebakosezza naddala enteekateeka eno ebakosezza etya naddala nkulaakulana eri wano ebeeyina kyebayambyeko bo bakirowoozaako kitata buterevu ku BBS Telefina kwoli taata manya yenze mulungi Gabriel wano ku Mama Fina stage opposite ne Centenary Bank ekyamazima tukoseddwa ekkubo lino gavumenti yaligala ng'ekola naye ekkubo lye tulinawo limu lyokka eriyita mu paaka buli lunaku tusoloozebwa ssente kati kitegeeza omwana w'omuntu ayite luddawa nga buli lunaku basolooza ssente buli lunaku siringi 1000 bodaboda erina okusasula emotoka 2000 buli lwayitawo ekirala nze kye neemulugunya omulimu guno okusinziira ku ntandikwa yaago bwe tutunulira ekisenge kye bataddewo n'emitayimbwa gye bataddemu luno olutindo lugenda kututuusaako obulabe mu maaso awo mbitunulira nga embeera si nnungi gye bakozeemu wano olutindo luno lwetaaga okutereezaamu beekebere inginiya gyakebere nga bwe bakoze olutindo luno kubanga emitayimbwa minafu ate nga wano wayitawo emmotoka ennene nga zigaseko ne bodaboda kitegeeza olutindo olwo terugenda kukolebwa embeera ebadde etya mu kitundu kino embeera ebadde mbi wano ng'amazzi gajjula n'abantu ne bagwa mu lutindo luno kitegeeza twetaaga olutindo luno balukole abantu batambule nga bali mu ddembe nga tebasuubirayo kabenje konna n'olutindo luno nze luneeraliikiriza obadde owemulugunya kuba basolooza akasente basolooza sente mmeka piki bagisolooza nusu 10 buli mulundi gw'oyitawo kati ate kikosa nnyo omuntu ng'onoonya sente kubanga oli wa booda ovuze omusawaze wa 2000 ne bakusolooza 10 kitegeeza nti naawe abeewo baba tebagenda kusanyuka buli woyitawo bakusolooza nusu 10 kitukosezza nnyo abasolooza naffe tetubategeera bagamba paaka yeesoloozebwa abapaaka yebasolooza nange nsiima nnyo President Museveni yeebale kututeerawo amakubo kutukolera naafe atulozeeka embeera ebadde etya wano embeera nungi simbi naye kate bano abasolooza waneeno buterevu ku BBS Telefina kale sewoneze babasololeza waye wano olaba ku paaka eyo bagifuula kamusazi no tende abakwata tende eno balabika bagikwata nnyo okufunamu ki sente okuziba kati okuyita wali boda batukwatako sente singi 10 lisiti zizino ow'emmotoka kati saawa zino era babajjako sente kakati saawa zino wano batuziba wano twali tuyitirako tuyite nga mpola batuzibawo tutulina we tuyita kati we tuyita eri ku bbali yonna batujjako sente Buganda kuba gavumenti tatuyamba tusimanyi lwaki tatuyamba kusibu kyate eno lisiti ya kibbi
eri paaka lisiti esoma Busega Business Center kijja kitya ekitegeeza ya ku katale si ya paaka ezo sente zaki bali wali ku gate wenyini nyini oyingira n'osasula 10,000 buli kanaku almost buli kanaku eno bajimpanga bagamba 2 onaine endala eriko 3 eno bagisazala jo ino kati eriko x kati kyakino kolebwa bayino okutaawo abantu ne bayitawo obadde ogamba otya nze ngamba bwe nti muzeeyi faasemu bagirekewo tube nga tusobola okuyitawo n'abasaabaze eno we banaamala neno bakoleyo naye kati twetolera bwetolooza abasaabaze okugenda okuva ebusego muleeta wano omugamba 2,000 takkiriza ayagala omwe akwesinji 10,000 okubasolooza kwe kusinza okubatabula kwe kusinza otutabula singa basooka ne batukolerako wano nga tebannaba kukola kino kyonna ne basooka ne bakolako eri then ne tuba tuyitawo naye buli emotoka bagijjako 2,000 bodaboda kugamba tunyigirizibwa. Obutereevu ku terefayina eyaffe nga bw'owulidde ensonga ezo ababodaboda naddala bayimulugunya ng'ogyeko ababodaboda n'abavuga ebidduka ebyenjawulo okuli emmotoka ebitambuza byamaguzi bayita mu luguudo oluyita mu paaka era ntegeezeddwako nti abo basoloozebwa. So mu mbeera eyo ng'omukulu oli bw'agambye nti bekikwatako twandibadde tusambyasambyako atirisi abantu bano ne bayambibwako ne banga bafuna we bayita ne bawona okubanga basoloozebwa naye bekikwatako ku paaka awo omuntu aba ayisewo mulundi gumu ate lwaki omusoloozi ogwokubiri abanga alina risiiti ye osolooza gumu osolooza n'ogwokubiri butereevu ku terefayina yaffe bekikwatako ndowooza mukiwulidde bulungi nnyo mu mbeera efaananidde awo tusaba bekikwatako mu kaseera nga kano wakati nga buli omu agezaako okulabika nti ayiiya obulamu tuleme ate kunyigiriza ab'oludda olumu. Nze Divoshi Matovu kambagazi olunaku olungi mbeere bulungi wangaala ayi maaso bulungi tweyanzeege erekkoolo libadde ligibwako ssente ne bino nga tebinnabeerawo nga kubanga si kkubo lyakuyitamu bw'oba ova ennateete nga toyagala kuyita mu bitaala ng'oyagala kusala busazi obengadda ebusega ng'osalira mu paaka bwoti bakuggyako 10,000 badde bakikola. Kati challenge tulina eri emu nti abakola amakubo temufaayo kuwa abantu we bagenda kuyita. Kati kitegeeze kimwalina kisoka kirowoolezako nti we tuba tuggadde wano kitegeeze ekkubo eririwo lyeriri. Ekkubo twogedde tutya ne bano abasasuza abantu balekerawo okusasuza abantu ekyo mwalina kirowoozaako. Kati wano Emmengo wano okusala okuva Nalukolongo okwambuka Emmengo awo nawo mwasibawo. Kakati ku lunaku balwali lwakutaano ne tufuna obuzibu nti ettendeko lya Buganda lwe baali batikkiranga amamotoka mangi n'abantu bangi ng'ekkubo tukyasobola kulikozesa. Ne tumaliriza nga diversion eriwo oyina kwambukira wano kujja Kalanda ogwe Rubaga either waggulu ku Kereziya oba ogende okkiremu bw'otudde ngadde wa Pastor Kayanja kyokka ate nga nalekko bali mu kulikola. Kaka kitegeeza nti bannaffe abakola kimukola kirungi naye kirungi era tupulaaningire n'abatambuze balina kuyitawa tusobole okukola omulimu omulungi.